Ekarena tera time yesawa tutandika patu. Ngali joli misinde osobola utandika ne wetandikira. Sagala bakunyumirise etundu ekyokubiri twaga tumanye ensonga wa yesagwera. Ngekutusubako bana ababudde film. Team no sleep bwete no betandise. Twolekede etundu ekyokubiri. Tutandika. Okiria Ronaldi Lutulei Netamale Franka tutandika Katongore tutandika etundu ekyokubiri. Gebadde bina tubirengede mtundu ekisose kale etundu kino ekyokubiri twaga tumanye ensonga so zaggwerawa. Nagamba buli tuleete kina Uganda tuba tuleese ekyokuyiga n'ekyokumanya. EMEEME ETATERERA etundu ekyokubiri bwetyo ne bwetandise. Nanyini ugero Okiria Ronaldi tutandika. Mwana mulenzi ono yakoze emirimu mingi mu firimu eno ate nga si yokka akoledde sinema eziwera era nga sinema ze nungi okukamala katale kweziri zitambula. Kale twagala tulabe ate eno yaleese eki era ensonga ziggwerawa mu kitundu ekyokubiri kalira bukalisi nanti SMK nga buli kyonateera. Mubadde mugamba nnyo nti SMK takola bina Uganda kati mu kintu mwendi. Amakasera kano tutandikidde wano ne twakomye n'etundu ekyasoose ng'omukyalo olubuto lumusimbye. Musajja atubambi Ronaldi ali wano agisa kugenda maaso nti anoonya obuyambi ataase mukyala we olw'ensonga nti olubuto luluma omuntu ne lumalamu akajanja. Muneesi kajanja lunuma ne bannanga abantu bawano banneyiba nabakya batayamba muliraanu. Tubakimanyi nti omuliraano gwokya bbiri kakkana munnange kakkana mukyala kandabe boda wano omukyala ne yetakula. Olubuto buli omu luyina bwe lumuluma. Kale musajja tungadde awulira emirango kuva eri omukyala kakkana munnaye kakkana. Mwana mulenzi we bamuyita Okiria Ronaldi amanya goli gino akoledde sinema nkuyanja kati neno yiino bane mpulira nfa kola kyonna kyonna ekisoboka boda ababoda bano lwotabeetaaga lwebeetaaga tebalabika. Guma mukyala munnange munnaye nfa gwe lutalumangako yasobola okulowooza nti omukyala aba yeekosa naye gwe lwali lulumyeko ye bw'alaba embeera eyamanya bumanya alinga alina kyeyejjayo. Olwo bayite olubuto tudde eruuyi waliwo yekkanya bizinensi amacupa mulimu mabale gyaleka ejjudde. Omwenge gwonna amasamerere temuli mwenge. Omwenge ndaba amasa temuli kiki? Naye banne bwe wankolera eno ebbaala gwe n'olowooza nti munange olwompadde ekyabugagga nnyo. Okimanyi nti munemwe muva school fees mwe muva okulya mwe muva n'akasigo nange kenkosanga omukyala. Ate sente kinaawe zompa. Nana byempulira. Naye gundi gwe sikuwa sente bannange ompa sente kinaawe yine mukazi gwe yogerako amazima. Kwasa amacupa si kyekikulu. Mubeera wano ne mulwanira mu bbaala amacupa ne mugasaba naye si kyekikulu naye ekikulu ebbaala ekola etya kubanga era agaatika gaba gaweddemu omwenge. Ng'oguze omwenge nga gujjudde mu masomo. Nja kusuubulayo gwe naba nsobodde. Kaakati ye omwami ekyagala kwe kuba nti munange omukyala ono omwenge agujjuza amasa namulisa ndi mune nja kusuubula kye naba nsobodde. Kwe kumulekisa nti mune mpa ekyokunywa nti nedda mpa sente enkuwe aleese endeesa isinze nannyini bbaala. Muni obadde weemulugunya ku kya ssente nga kibategeeza naawe osooka kusasula n'enkuwa oleme ga nti mbala bubi emirimu. Vanga ku mukyalo omubanja naye n'amanya ndi oke kommanjiza nange kyoyagala olina okusooka okusasula. Tutandika patu kakatudde eruuyi. Omukyala gwe twatandise naye ng'atwalibwa mu ddwaliro Mukama yasobodde omukwatirako n'asomuluka era tulengera abazze okulaba ku Nakawere ne Sekawere. Naye mukuliko omwana. Muno omwana mukulike mwana twamuzadde bamuzadde mulaba bamuzadde mulaba. Naye mwana gwe wazeewo dda. Bone wazeewo dda muneerika nandi lubuto lubadde lumalako emirembe. Naye kaakati nateredde dda. Muko mugenza Ivanise Mwanga. Lwaki mwamutumye puliti? Kaakati ekya puliti bo bakiganye baga bamutumye Zali
muko omugenzi Ssemwanga olw'ensonga nti omukyalo oyo Zali ayogerwako ng'omukyalo ennyo ow'emikisa. Kati bw'obbulawomu omwana wo erinnya ng'eryo kigambika obba nti omwana agenda bba wa mukisa. Era ndaba ng'emisa gyatandise dda ne nnyina yawuuse dda ekyenda kiraga mikisa kuba nti nnyina yawuuse dda ekyenda. Era omwami alabira ddala nti mune ono omwana yazadde emikisa myereere. Mwazadde omuzungu. Mwazadde muzungu waliwo n'abantu abakukiina bakati omwana wajja obuzungu oyo wesiraba ne nnyina yennyini kamuzaala amusinga obwere. Kale munne okujja n'olaba omwana ate n'otabaako ne kyogamba mwana oyo akwatira awo akebbiri ako akwate ennyeso. Kale tulabe nti buli ngeri yonna embeera ate etambula bulungi. Nanti baga nti omwana omuto bw'omuwa akasente munnanga akula afuna. Njagala kunywa kasigala nze nno. Omanya akasigala kandi bubi. Ono ye abeera. Tugende. Kati tugende sigenda munywera wano kibategeeza ntugenda bugenzi. Kyatalekayo mukyala emabega. Mwami ono asobola okwerabira ebintu ebirala byonna naye ekigambo omukyala engeri kennaze naye era yengeri lwaki ngenda naye. Mune nasobola kundeka onambeerako ssaawa yonna ye munnange atawubira nsiko etaliira n'olw'ensonga ekamutwale tulidde olulala. N'omwami ng'agalamirako eruuyi olw'ensonga nti mune yawonye omugugu ogw'omukyalo okuba olubuto. Tugenda maaso n'ekitundu ekyokubiri era nga tutandika butandisi. Kaaka director yajja eri omunnakyala ku bazannyi ba sineema. Director Kawuuba gwe yamuleetera ogenda maaso bba nti munanga atendeka abazannyi be. Omukyalo ono yamusangamu nate mu gurupu gye yasiŋŋaana eruuyi eri Director Kawuuba. Naye ati bajjamu entegeeragana era nakyala yamuyise n'asobola omugabula n'alya ku kikoko kati asiimye ennyo yeebasa. Bamunnanga abantu bakyalina mitima nga giri gyadda kuyita n'akufumbira ku nkoko n'olyako. Naye bw'oba okikoze ate oli wanjawulo. Amanye nti nabaddeko eno kiwuli neze ku nsonga z'oli muwala y'omuwala oyaleki. Kati waliwo ensonga gy'atayagala ate Director Kawuuba amanye era ng'ategeeza nakyalo neno ensonga eyamulense ya muwala oli gwe yali naye luli kati ayagala ogenda maaso bba nti amanyi omuwala ono yeeyisa atya. Bwekityo ogenda kubeera senga w'ensonga era amagomesi kaakano nakyala mutegeeza nti omwala oyo si mubi n'empisa ze bw'oba oyogedde bw'otyo beera senga mu nsonga. Mazima amatuufu gali nti omuwala amwagala. Kati amazima agatudde agamba omukyala ye amwetaaga era ayagala abeere namba 2 nti oyinayo namba emu nti yireka naawe ku myaka gino. Kati agamba nti muna amazima go nga kugamba era nga mbadde njagala mpaseeyo namba 2 singa mba nyizeemu ku sayidi esooka nga nzira ku sayidi namba 2. Simu yombi director nga boga. Naye ate kimanyi omukyalo oli amazeeko nnyo emirembe ayomba nnyo director munnange omukyalo yesimu yombi naye nammwe abasajja nga temuli bangu nze ndi mwangu nga bondaba naye oli omukyala talina kisa muyombya. Ajemba muyombi njagala omukazi oli buli lwayomba bw'ati. Kati ye ekigenderwa kye ayagala nnamba emu buli lwayomba ye ng'afuna ate wakkakkanyiza ebirowoozo. Abakyala ebiseera ebisinga ensonga emu gyekkaanye nnyo yensonga lwaki omwami akulekawo n'agenda afuna omukyala omulala kubanga waliwo abakyala ng'okuyomba ko gulinga ddala kekisookera ddala mu bulamu bwe. Kali yamusaba agenda maaso bani amugenderayo alabe embeera z'omuwala oyo bazinaasoboka kubanga omuntu ayinza omulaba ogusooka naye nga tomanyi ogwokubiri yeeyisa atya. Yakola bulungi nnyo emirimu ate alimu n'ekyejo engeri gyali omuggalanda. Biveeko ebyo nkolabyeko. Era mu kaseera kano asiibula agenda. Bampise balina shooting gye bampiseemu. Director. Ngende tuzenye bwe naba nfunye ebifana mwenja bayita. Era mu kaseera kano nakyalo ono yamusuubiza okulaga nti amufunira ebifo ebitali byakakaalukana nnyo naye waliwo shooting gye bamuyiseemu Director gyagenda singa naba afunye ebifo nakyalo ono ajja mutemyako kubanga muntu we kakatudde erowe. Ono ng'amaze okuweebwa amawulire yajja bulambalamba eri mwana muwala tunuulira. Sewulira bulungi. Director akola ku simu yo teriko. Awumuddeko embeera atewulira bulungi. Kwe kumulesa Director akubirako naye simu yo teyitamu kiki. Tinga firimu yaffe. Tomumanyi. Munange simu yange baginzibako. Mune esimu baagibba sikyalina simu era ndowooza ensonga lwaki ate baagibbiramu ne layini omanyi omubbi w'essimu yakubonereza. Ayagala kwogerako naawe. Teeka naawe tetulina. Kale ensonga emuleese ono mutegeeza nti Director ayagala kwogera naawe.
kubanga neyamukwasisa obubaka ayongere n'okufefetta mwana muwala ono amanye empisa ze oba muntu mulamu kubanga kyeyamugambyeko tekimala kukakasa ndi ddala muntu mulamu kati bagamba omwezi nga guyiseewo ade njagala mbeereko kwana eno balala bampisa nti eyo mu firimu ate ennaku zino sikyalina mukozi kati nakyalo ono ayagala kgenda mu sinema kuzannya nakawere gwe ayagala okgenda maaso bandi alekera ebbaala amukuumira ebbaala yasobola okgenda mu sinema naye omwami gwalina katugere maaso naye lwe mwali eyo director n'agenda ogamba yali akomye kati omukyalo ono ekyasingira ddala omutama bye bintu bya firimu baawe yagenda mu bya firimu naye taddanga n'amulekawo yekka kubeera nawe omanyi tagenda kunzikiriza naye ngenda malayi nakusa mune nsaagala ate wewange akimanye gwe nnafuna olw'ensonga nti mune singa akimanya tajja kunzikiriza ngenda kumalayo ennaku nga ssatu zokka nkomewo erinnya zali taata we yalimuwa kati nze ndikyusa kati okubuuza ku ky'omwana ono b'erinnya erya zali baalimugyako ne bamuddiza erinnya erya pulite onaaga nti mune sina bwe nsobola kukikola kubanga taata we yamuwa erinnya erya zali kati ndimuggyeko nti erya zali oyo saamwagala mune ensali oyo nze munange ate n'omusajja yennyini taata w'omwana nsaamusiima zaala sikyalina kyakukola kanyowa badde baali bamukwano baana bawala bano bombiri basanga kimu mu kibiina yagala naye ono mukwagala director ono yagala amulabule naye ebiseera bisinga olabula muno naga nti oleka temwagaliza kati ye mwensomuya n'atamulabula naye ng'omusajja ku mutima teyamusiima nga ye nawona nsobola bulungi okukola emirimu nsobola okukola buli kimu naye anza mukwano kale bambi akiraba nti kati waali asobola okukola emirimu ekyali kimulemesa luli yali aluma omugongo ng'akyali buto nga tasobola kukutama naye kati embeera gy'alimu ajja kusobola okuyambako munne mu bbaala waatali agenda mu firimu ava kuŋŋamba director amukubira ku simu zange omanyi abaana ab'obuwala ebiseera ebisinga asobola okwebuzaabuza n'akulaga nga atasanyukidde mawulire g'omuwadde naye ng'ate muli akitwala nga kyassanyu nnyo kati agamba banne mbu director abadde amunoonya akuba ku simu ye ng'essimu teriiko tunagenda ffenna bajja tumanye tuli bayaayi kaakati bano bamuwa amagezi ag'okuferaani director kwe kubasaba bagende basoba nti bamuwerekera ndeka naawe tetusobola kuwerekera gwe genda wekka bwe tunaagenda ffenna bajja kumanya tuli bayaayi omusajja olina okumugjamu ky'omugjeemu munnange tekyagala kulusaanira bwereere ennaku zino kampuni bweyongeza omwenge naffe tulina ogumu ono ennaku z'amaze mu bbaala ya munne ng'amukuumirako atandise n'okuduula ndeeterayo akalala leeta akalala mwe mutunda obuwooma ate mwe mubuseera okukamala tugenda maaso nayo ate no gwe munange okyagala mutuseera naye ebyo ebitaano ebiyitamu munnaye ze sente ze tufunako kumbe saala aliwa agenze atwala eri onimbalimba agenze waali buli lwenjadali naye gundi otwala temutwala bweru lodi n'afuluma omusaya omuntu gugamba mbu aliwa bweru amaze weeks 2 oli ku musajja olimba mbu omuntu aliwa bweru sabbiiti 2 tali bikwatirako wa mununuusa nnyo tamiiro nani bw'omala okunywa mu tamiiro gwangulidde nga n'okunseeronsero ngamba tamiiro ogenda tutamya akabaala kano kagenda tutama kabeeramu entalo mwe muyomba simanyi na kumanya singa tufune bwala tunywerako kakati tuderuwe tulengana kyalayusa ku bintu ebbali yatuma omuto essimu yagiwulidde ng'evuga munda agimuleetere wangi director yakubye director mpozi gwe mune esiina buzibu director mugamba muti eyo ennaku zino kati abadde amubuuza ku ky'omuwala namulikisa ndi mune endudde muwuliisa ennaku zino director esebo kale director beera bulungi sebo tugenda maaso twenitundu kyakomere EMEEME ETATERERA part 2 kakati nze nakuwa ebintu by'okumanyiira halo oli luddawa naye oli gundi kiki imo toliye waka toliyo nkunoonyeza ngeze ku bbaala toliye waka toliyo naye gundi oli luddawa okimanyi nti ebintu bya firimu ebyo nabigaana abyagala saabyagalirawo wanyinyonyola firimu zammwe n'ebintu ebyo saabyagala sajjabo
kati oli basajja bo bakwata ono ebbuba kyasinga okuba nakyo sabyagala kyesimanyi lwaki omuntu omwenzi ate tayagala kumwendera kuwe ekimuyisa bubi nnyo nga bw'okiwulira okulaba director ankubira amasimu nga musanyufu nnyo oli lubuto bane oli lubuto nti munendi lubuto lwa director yafunye abawabuzi abamubeera ku lusegere mwana muwala ono kyataakole director nga tekiriyo munaye webale kuguma kubanga kati yamunegisa nti bambi yagisako n'okwagala okugenda maaso bba nti alugjamu naye n'akyaba nti buli ngeri yonna tajja kugenda maaso bba nti alugjamu era katendo yina olwadde zinagezako olugjamu nebigaana era muninagezaako naye mune olubuto ne lugaana alabika munange empewo za taata waalwo mune empewo zaabwe ezaleka mune tezikkiriza lubuto kulugjamu nga ninagezaako nga bwensobola nnyo naye omanyi omusajja enjala gyakwagalamu bannange oba olimba bwoleka ggwe kakati okwemulugunya kw'abantu mu kampuni tudderowe muwulira bulungi ono waliwo ensonga zaakooye mu kampuni bantu beemulugunya mu ngeri emu oba endala ku baana ab'obuwala bano bomberere ekya buddu kansala omulamba ku kyalo gwe tumanyi buddu otya mu kampuni oyisayisamu abantu amaaso gwe bagamba oyimirira ku bantu booti n'ojagalala tolinamu mpisa olina buzibu ki ono obuzibu alina kuyimirira ku bantu era nga kyeka nti aliko ekyamu ebintu ebyo sibyagala bunyiiza gwe baŋŋamba tuyesa bintu tulina kintu kyoyagala kukola jjukira nti bwe tubeera mu kampu tulina okuba nti okola emirimu owulira mune bansonyiwe nsaba kisonyiwe sigenda biddamu ebya basonyiwe mubyagala nnyo naate ebintu byemukola sibyagala kakati tuddeeroyi kakati waliwo kafirimu ke yali alaba ak'omulamuzi Machete teyeetaaga kutwala mu kkooti ng'alina ejjambiya ke kafirimu ke yali alaba kamukutte mu Babylon maama kiki kino era nga tuwulira kasinema kano kaali koogerwa EMEEME ak'omulamuzi Machete omulamuzi Machete alina gwatwala kumba omwami bamuleetedde byenkatika kuliko ne kajuyisa akabala kafu mu kkala naye ebirowoozo andika naawe ndaba firimu atu TV okusingidde neba ne TV nja kukukuba byagala biwe kya bbeeyi kaakati oba tubyagala tubiwe kya bbeeyi tosobola biwa kya bbeeyi ondeetako olujjanjo onnemesa firimu bwegitaddemu alinga yagisanya kaakati olaba enkola y'omulamuzi Machete olaba enkola eyo n'omukyala yeesiwala omwami bye bimunyumira lwaki omwami ono bimunyumira era atandika ddi okunyumirwa sineema ezettemu omulamuzi Machete amaliriza mukono ttale bulagu tekuli byenda tewali nuuni gy'atadde ku ngulu awo n'akazaayo emabega maama onaatema bulungi omanyi omuntu okuzaayo kali akette mukazizaayo mulamuzi Machete omulaba okubuuza abantu kuno kuseeti kuliko abantu abakusinga emyaka mujja kunnyimisa emirimu kakati kanamba k'essimu kano nkeetaaga bwekoppolola ennamba y'essimu kubanga kyalabye ate kimuwadde mulaalo n'amanya nti eri abasajja abakozi abakola emirimu mu bulambulukufu bwagyo bw'abeera nga ye mulamuzi Machete katulabe embeera eyo sijagala lwe tunaddamu saagala mbeere mu mpisa eyo gundi ebintu ebyo sibyagalira ddala ziba mpisa bailuluyi ng'akasimu ate ani ono halo ye musuumi naakubye kale sebo naye gyebaleko kale sebo mukulu Ronald nyinawo ddiiro kaakati mukulu Ronald ninawo ddiiro nina ddiiro ate eriko akasente kaakati bwe kiba kya sente mwe munviire mala okwogera n'omwami mwanguwe olaba ddiiro kyezikola abantu mugende mukola emirimu saagala wamma yogera lwakuba obuzibu obuliwo kati obuzibu enninamu simanyi oba naasobola okubaawo naye nga ddiiro nandijaagadde ddiiro naawe y'amaanyi ensava boogera ku ddiiro nsava ng'ogibuusa amaaso ddiiro kiginsomemu mpulire yesebo
Adiru yo si kibi. Adiru teyina buzibu era diru nzaagalira ddala gwe ngamba bugambi diru kyeyo nze mmanye diru kijompa. Kitegeze naku nnyawo zino buzina gwakojja. Kaakati ku kino kyaliko mu kaseera kano agamba nti akyalinamuko ennaku nnya ng'ali ku mirimu emitongole naye singa anaaba amaliriza asuubira omwami ono okuddamu omukubira musuumiina alina okuddamu omukubira okumanya eki ekigenda maaso. Kati oluvannyuma nnyo tudde eroyi mune kulikayo ono enakawere gwe yaleka mu bizinesi nakawere teyatandise dde okwesumaalika mu bugoye obulaga nti ye tumugamba nti nakawere omusajja amukubira essimu kumpi misikolo. Kaakati ono aga nti musuumiina amukubidde essimu naye kigambikubba nti misikolo siweza omwami tamuddamu tomanyi oba yanyiiga engeri gye yagenda mu sineema ng'ekintu ekyo baakikaanyaako ne musuumiina kintu kya firimu kyataagalira ddala kubanga yakimanyi bwe mugenda mu sineema basajja bakwatakwata yagaana ogattika mukyala we n'omusajja omulala yenna yadde n'olunaku n'olwo naye ngenda kukola ntya naye ye ekyokusigula banne kyakulembeza kati oniyebuza agenda kukola atya ku bbaawe kubanga akimanyi munyiivu. Oyo omusajja nga mukambwe ngenda mwetondera nti naye kati omanyi ebyo tubiveeko kangende mbale ku macupa batwetere ku mwenge era mu kaseera kano yogera ekyo bane bw'oyogera eky'omwenge okimanyi nti nakikubye n'entunda omwenge gwonna kyenkana n'engumalawo bane gw'osinga mu kintu kino mbadde ekikuba nange kantereze bino katudde erowe Ronald tumulengera Sinyeni ya trouble. Siini ya trouble nga sigiraba eyo Nana terabika. 18 sigiraba. Ginoonye tugiteeke mu kubamba mbadde njagala omwezi ogujja. Wiiki ejja firimu agamba nti ginoonye tugiseemu mbadde njagala wiiki ejja ale sinema eyo njiwe EMMY agitabbire. Ate mbadde nsubira no siini yedda. Wano ginoonye teriiwo. Ageza okugenda maaso bandi aginoonya mu laptop naye nga tagiraba ate ayagala kuleka ndi agikola mu bwangu ddala. Wiiki ejja abadde ayagala agiwe VJ EMMY agitabbire. Kakati dero tulengera musuumiina alina ddiiru eyo kya tetundamanya ddiiru ki naye ng'omwami eno yamutegesa nti bw'anaaba avudde emirimu gy'alimu oluvannyuma lunaku nnya musuumiina addemu amukubireko alabe kiki kyasobola omukolera abo muyamba ku ddiiru eyo gy'alina nga musuumiina. Ali mukulu Ronald. Mukulu Ronald nga nze musuumiina. Nyinawo ddiiru. Kati nina ddiiru yakutta muntu. Eki kutta Yesu eriko obukadde 10. Onatta oba totte. Oba tosobola gwe nfunirayo abaana basobola ekikola. Kati okuva lwe yamulaba mu firimu eri omulamuzi Machete n'amanya omwami ono asobola okukola omulimu ogwo ku nsanjaga gye yali asanjaga omuntu ebbali n'akimanya nti ono ye mutemu asinga ajja okukola omulimu gwe naye nga mulekisa nti oba tosobole gwe nfunirayo abalenzi abasobola okukikola yawulira nga nnyogoze omusajja okimanyi nti ampaddiru yakutta muntu katego nga baagala bakwate bakuteeke na lufeenya olimire kaakati gwe gikole bukozi abakutwala na lufeenya weebali netugenda neturipoting ensonga eyo nze mbadde ndeeza ntwandigenze ku poliisi neturipoting ensonga eyo batusooke ku erosi tugende turipoting ensonga eyo kaakati ekyokukola kiri kimu tusooke wa chairman nga tumaliriza kati ono agamba nti bamaliriza eruyi bagende wa chairman bamuyitire mu nsonga eno bagyongereyo kubanga yenkola ne gavumenti gyetaaga bw'omanyako ewali akavuyo oba omuntu yenna yenna ateekateeka okuzza omusango temyako poliisi oba obuyinza yenna akuli okumpi ensonga etangirwe ng'ate munnaye tannaba kwoleka nti akikola kale bakyaba nti buli ngeri yonna Ronald yategeeza munne tugende wa chairman tumuyitire mu chairman atuwa amagezi kyekiddirira kaakatudde eri musuumiina muneensonyiwa munsu wange yange weddeko ya time okukubira mune esimu yange eri eweddeko ya time okukubira nga tombuulidde kati obugende butya nga tombulidde okimanyi nti oneeraliikiriza ebbanga lyonna ebyo sibyagala waligambye eyo gwoyita ebintu byammwe ebyo sibyagalira ddala dayirekita waite wamugamba nankubira atwala atya muka omusajja nga kitegeezeddwa nze nga nanyini mukyala nze ebintu ebyo ebintu ebyo saagalira ddala nakunnyumiza bintu bya firimu zammwe ebyo mubeere ebyo muli mubasajja nondekawo nempulira nga nfa okimanyi bulungi nnyo okimanyi enjagala gye nkwagala
kunsuza mu bintu byakunsumbwa obusumbuyi saagala wamuntamya okuva lwenakufuna nentuuka n'okwewa obutwa sagala ondekewo. kati musuumiina okwagala kwe kwa njawulo kubanga omuntu ayagala n'atuuka n'okwewa obutwa ekintu ekyabulabe nnyo. toddamu kungoosa kintu ekyo otegedde. saagala kuddamu kukola mu bifirimu byammwe ebyo abitana bifirimu. bana leero biveeko. era okuva na leero saagala kuwulira mbu ate simanya wasemberedde wadde agitunda. omuntu bw'atamu ekintu akitamu naye kale weyale kunsenya sijja biddamu awo nkusonyiye naye oddangayo ojja kumanya musuumiina yaani. kaakati bano bajja bulambalamba ku station wulirisa ate mubadde ki ekibaleese. waliwo omusajja amukubira amasimu. kaakati munywanyi wange ono aliko omusajja amukubira amasimu naye ebintu byamugamba bya bulabe nnyo te nga tujja genda maaso ba ntigumiikiriza n'ensonga eyo ne tusalawo tugireete bulambalamba ku poliisi mutuyambe. nensalawo mugambe tujjeko wano ku poliisi tujjeko mubobuyinza olw'ensonga nti bwakinuulidde nga kye balina ogenda maaso ba nti bakola kwe kujja poliisi ensonga eno bagitegeeze poliisi ebeeko nekyekola. nze kulaba sitama ku muntu yadde n'olunaku n'olumu. kati musajja watu yatandikirawo omanyi okwewozaako nga gwebakwatidde mu butemu yagamba baneesettanga ku muntu naye omusajja simanyi lwaki aŋŋamba okutta omuntu oba feesi yange gye yalabye omanyi waliwo ne feesi gy'otulya n'olaba nga mutuufu obutemu ebusobola. kati efeesi ya Ronald omusajja musuumiina alabika nti yagirabye n'amanya nti mune ejja kukola omulimu. kati atandika ogenda maaso ba nti annyonnyola byonna byakola nga bw'ali omusannyi w'ebina Uganda era alina ekibiina kye eky'abasannyi b'ebina Uganda. ono Director Mulamba tananterawo kifaananyi kituufu nti oba mukazi. kaakati bamubuuza nti omusajja oyo akuwa omulimu ogw'obutemu yakubudde omuntu gw'ogenda okutta nti tabadde tannanjabulira oba mukazi oba musajja naye nga nsuubira yandibanga ayagala okutta omu ku bamemba bange kubanga mukyala we muzannyi wa bina Uganda. taata w'abaana bono yateeramu ono omukazi bizinesi ate n'agenda n'amukwaniramu eri. kaakati kigamba nti waliwo obuvuyo wakati awo. omukyala oyo gw'alina memba wange alina bbaawe yamukola bizinesi ey'ebbaala kyokka obujoozi bwa musuumiina n'agenda amukwanira mu bbaala eyo kati n'amweddiza mukyala we naye ng'ebirowoozo byamulowooleza n'enjagala gy'amwagalamu nsuubira nti ate omukyala bajja mu bino ebyaffe ebya firimu y'ensonga lwaki andi bakinyiiza musuumiina ng'ayagala okumutta. nze namujja waliwo omukazi ono yatusanga omukazi ali mu kibiina era naye yavaayo n'agenda wantu. embeera zonna yagenda maaso bandi azinnyonnyola poliisi wetesobola okutandikira okuleka nti egattagatta ensonga zino nesobola okutuuka ku ntono lwaki musuumiina ayagala bamuttire omuntu era muntu kigwa ayagala bamuttire. omusajja alina nnyo ebbuba musuumiina alina ebbuba akuba omukazi tamukkiriza kutambula ate bana bagenda emanju era aba ayagala amuwerekere. sitanga ku muntu sibimanyi naye nze munnange nga bwe sittanga ku muntu sina kyemmanyi oli okuŋŋamba nti nzite omuntu aba akoze bubi nnyo. kati waliwo obukakafu bwonna bw'olina obusobola otulaga nti ddala masoma tulimu kalogojjo byoyogero bikakasa nti ate njogeredde mitala. amaloboozi ge bayogeranga ne musuumiina okumuwa ddiiro byonna yabirikodinga. kaakati bwe bumu ku bukakafu bwaleetedde poliisi okugiraga ogikakasa nti omusajja ono ddala ye yakola ekintu kino. nga banoonya amaloboozi balina okuwa poliisi ekakase nti ddala mazima omusajja abadde amubira essimu yamuteeka mu kikola ekyokwagala okuntu. kwegenda maaso ba nti bawuliriza bulungi nnyo basobole okukakasa nti ddala kyabagamba tuufu. tugenda maaso tuli tuno ekyokubiri EMEEME ETATERERA part 2 lyerimu tululudde lyerimu eryo lyerimu olinamu akalala kubanga poliisi eba eyagala okukakasa ddala obulungi. naawe otambulira mu madiiro afande sikikolangako nze nga mbalabika yalaba zino firimu zange zenzanya yandibanga alaba sinema yange gyenzanya oba emukuzu n'akakasa nti nandisobola omulimu ogwo naye nga sikikola nk'ekyokutta omuntu. manye ebintu by'okuzanya sinema ebiseera ebisinga waliwo agiraba n'amanya nti kino kyo kya ddala era omuntu kyakola mu sinema asobola okukikola.
kyovola nti entegeera y'abantu yanjawulo buli muntu alina bw'ategeera. Kale ensonga eyo poliisi ate yagiwulira bulungi era neyongera ogenda maaso nti yekkaanyiza ddala. Baakizudde nti eddoboozi lye limu eryasoose ate naye neeryokubiri. Musajja mutemu nnyo oyo bw'aba agamba nti ayagala omusaanyizeewo omuntu ng'ate sente eziriko buwanana. Mutemu ddala. Kozi gwani mbeera Sanje Kyotera district. Agamba abeera Sanje. Sanje gy'obeera. Bamuyita Wiliba lyemanyiko lyokka eddala sirimanyi. Agamba nti bamuyitaani Wiliba eddala sirimanyi. Tubeera ku kyalo kyekimu. Kyalo mbeera kyekimu nti ddala ku kyalo tubeera kyekimu. Wiliba oyo yamuwa omulimo ye musuumiina amuwa omulimo gw'okutemula. Kitegeeza omusajja oyo wantalotaalo. Abeera mu ntalo nnyingi kuba bwe balwana buli kadda. Musajja wa buvuyo nnyo ne bw'oleka ate eri bw'ojja n'obuuzaani atandikawo obuvuyo osobola okusukka musuumiina. Musuumiina yatandikawo obuvuyo. Ate gwe mukulwani nze mukwano gwe kivola nti balagala nnyo kwerekera mikwano gyabwe ku poliisi oba gendayo mulabako nga gyawunye. Poliisi eyinza okubuuza naawe ne weenoonya ettimu ogwa. Nga mbuuza amannya ge ng'agoogera. Okimanyi nti obudde buweddeyo oli. Kaakati tuddeerowe. Obudde buweddeyo. Bano baana ab'obuwala ono yagenda maaso nti munange abala director okumugyamu akasimbi. Ategeeza mukwano gwe nti okimanyi nti obudde tebunaggwaayo. Ono tumusobola talina watuwonera. Nokola omwana wa namuwali. Nalagambye mwabeetambuza nnyo mu bakyala. Bintu nga bino mubirindi esaba yonna. Omukyala ogenda funayo kirala naye n'amanya akujja mu kirala. Kye tulina okukola tugenda muteeka mu bigoye. Kaakati waliwo omwana wa mukwano gwabwe. Kolera kitwala. Naye ng'agamba nti kye tujja ogenda maaso bba ntikola. Omwana oli newabadde akuziikuzimu tujja muteeka mu bigoye. Omwana si ye munene nnyo ajja tukola ekitwagala. Kyaddwaliro. Kyogenda okunkolera eki? Empisi muyo mukubira alo ffe tuli mu ddwaliro. Kaakati olire enteekateeka. Nze neewaddeyo ngenda. Balina omusika eriyo yenna esoboka okuba nti avaamu ensimbi. Ekyeddwaliro balina ekikolako balina omubira amasimu ne bamutegeeza tuli mu ddwaliro. Mugamba alo ono azadde. Kati mbona nyamubira mugamba azadde. Atuweereza akakadde. Kakadde ke bamwagalamu. Gamba tunakozesa ssente nga mmeka. Naye gwe osuubira nti ebyo ne tukyabyogere byakakadde mu ddwaliro tugenda kukozesa ssente mmeka. Ba tulina okubala nga tufunako ekinene kye tufunako tetufunako ekitono. Tolya gavumenti bwe kiri. Bakola kyonna ekisoboka abaana ab'obuwala okuba nti musajja atubambi director Ronald balina omugyamu akasimbi olw'ensonga nti ono yamubaze nti ali lubuto. Kati balina mubira nti ali mu ddwaliro ate balina mugamba azadde babiri sinakindi basatu. Kati nga gibongera omugamba nti azadde omulala nga bawongera abamubira nga mugayongera akasente. Tukikola tutya? Sente zigenda kuba zisaliseeko ezo mwana. Kati alabira ddala nti singa baba bamusabye obukadde obubiri ate sente zijja kuba zisaliseeko nga bamugambye omwana owokubiri. Kano olw'ensonga balina okuleka nti bamuleega akasente akawerako babeere nga bo sente zaabwe tezisalikako sigala nga baseetaaga. Ate okubeera nteebereza buteebereza kuba waliwo firimu gye twaze. Tudda ku poliisi. Nante mu kumujjako. Agamba nti alabika alaba ku sinema zange waliwo firimu gye nazannya bagiyita omulamuzi Machete. Kati bwebeera omulamuzi Machete alabika efirimu gye yalaba nga ntema omuntu ate bwega nti watema omuntu mu firimu kakiba kitegeeza naawe oli mutemu nti abiri byali bya firimu ssebo. Poliisi olina oginnyonnyola n'ekakasa nti byeyogera byonna temuliimu kyekubiira. Nze okuba lyambula esimu bweka atandikiramu okulikotinga mulogozi. Tugenda maaso.
Tulitulu ekyokubiri EMEEME ETATERERA Part 2 naye nga teweerabira nti sinema eno weeri yonna katale era nga oba ogyetaagidde oba ogifuna ate olina ginoonya amatundiro gatunda firimu ensebina Uganda wonna naye nga tuli mu nkola ya Bubo by Uganda Build Uganda gwenno wawaka ate nawalina video library mwagire ennyo firimu ensebina Uganda kubanga ettaffaali mwongera ku Uganda. nange teningi olabira abantu bamanyi ne bwetudda wali mu tawuni wano ne tuyimirira twabulawo abantu babiri firimu omulamuzi Macete emisango emikuumi nyingi. Kakati alina okunnyonnyola poliisi gikakasa obulungi era nogibuulira omuwendo gwa firimu gwe yakazannya. Firimu zaalina nnyingi kati akakasa ndi ekyo kwe kiva tekirina walala wonna we kiva. Omanye abantu abazannyi ba firimu biseera ebisinga bantu bangi abakulaba. Gwoyinza okutambula nga tomanyi muwendo gw'abantu baali bakulabye n'olaba kusonga mu mimwa yuuyu. Kakati baakiraba nga poliisi balina okukola kyonna ekisoboka okuba nti ate omulimu guno bagukola basobole okugenda maaso ba nti bagutuukiriza ng'ettemu terinakolebwa. omusango gw'abatujjo yalabika mutujjo Nzafadde sikikolangako ekyo kyokuta ku muntu sikyagalira ddala erinnya lyange lifa alyonoona. Yatuuka n'okwevuma firimu ye gye yazannya omulamuzi Macete kubanga tattanga ku muntu naye alekyakolwa mu firimu yandibanga kyekireese bino byonna. Kakati batuli awo ng'ate waliwo ofiisi abalala abayitiddwa. naye kakana Bamugambye amukubire naye kyalina okukola alina okuba omukakkamu kubanga bw'oyogera n'omuntu ebiseera ebisinga ng'olinga atidde ayinza okumanya ni gyawunye. Yogera ng'oli mukakkamu omubuuzo osobola omusiŋŋaana nfuna ki gye tumufunamu ndowooza olaba setting bwetambula. Wangambye okunoonya abantu ab'okutta omuntu. Gwe wangambye okunoonya abantu abakuttira omuntu. Tukoze tutya? Kaakati abantu mbafunye oba tugenda kukola ttya oba ngenda kukusangabwa b'ofiisa bonna bawulira ddiiro nga bwetambula. Nfune abantu bonna mbakusindikire. Nfune be nfunye mbakusindikire. Nze mbadde si Kale ekikulu kya byonna ensiŋŋana gye bagenda okusinkana kibasinga ogenda maaso ba nti bamanya aba poliisi wabe bagenda omusinkana basobole omumukwata. Yesu kamalize bino nzije tulabe. Kale yamutegeeza maliriza ensonga z'ensi yakwasaganya wano nsobole okujja okutuukako saagala weeraliikirire. Kwegenda maaso bani amusaba ennamba y'essimu. kino tugenda kikwata bulungi ng'amaze okugenda maaso bani ategeera byonna yategeeza abasajja be ensonga eno bagenda ogikwasaganya okuba nti omuntu oyo bamufuna mu mateeka. Nange kiba kinkolera kuba manjagala akwatibwe. Kale musajja atubambye kiba kimuyamba olw'ensonga nti aba awonye obuzibu obwo. Poliisi neesobola okugenda maaso ba nti etegeera omukyamu yaani. Omusajja alabika mugagga. Omugagga lwaki tagula muwendo balabika babanene. ate tukwetaga mwana ku polisi kati jamule motoka waliwo ensonga nkulu nnyo. Baakubira obw'emmotoka gye ensonga gye muteeza nkulu kubanga baagala genda kukola mulimu ate balina okugukolera mu biseera tunuulira. Ofuna omuntu ebiseera ebisinga n'omubbira abeeko n'omulimu gwakuyamba kumbe ye omutima gwe si gwe guli gwe bayita lo. Omutima gwe nga baguyita tegemeya tayinza butakuwaayo. Kyanoonya byonna Ronald kugenda maaso ba nti yeewonya omusango. Biri ebyokutemula bikoma mu firimu naye ebyaddala tabikolangako era tabimanyi kubanga yakankanye dda ng'eyaziza omusango. Baawe ebyo ebiragiro byonna bye balina okugenda maaso ba nti bakolerako okufuna omutemu oyo kubanga ebiseera ebisinga buli lw'oteeka ekirowoozo kyonna eky'obutemu mu mutwe automatically oba ofuukiddewo omutemu.
Tuderwe. Motoka yatuuse dda. Nga bagyesogga bagende bakola omulimu. Ng'ekaaba tunuulira. Okola ddiiru neefuuka ddiiru. Nga beeyongerayo bagenze ku mulimu omutongole. Tuderoe. Muni afane nga sense okulaba mimi iko tayari. Atali sokenga kenga chicha afanda hakuna sida. Mina angalia hapa. Afande ulaba cha hakuna tabu. Tuli bulungi afande. Mimi naona. Nakazibwe sala. Afande. Amanya gange wagayigira. Kakati bana afande amanya gange wagayigira ota wacha habari yako. Emanya bamanyi eno manya babeera bamanyi bantu ya kitundu yona. Kati baba ayiseko manyayo babeera bamanyi. Afande amaga naona kindu yi. Bulungi afande. Entuna ya afande simanyi bambega bawana mazima ga Katonda. Ulisunga nti afande entuna gyatunulagira undi ayina kyanoonya. Nsobola okujja n'ensulayo. Kakati nze lunaku lumu bayagala kujja kusulako wano loogi naye bayagala kulambula balabe ekifo bafaanana batya. Nzigule. Kubanga eriyo bifo nga afande tebasobola kutulawo naye waliwo bifo birala nga nakusula basobola kusulawo. Afande tekirina buzibu osobola okulaba. Afande mune tekirina buzibu osobola okugenda n'olaba. Okay. Wacha mimi naenda huko. Nitafute. Afande nga Yesu gagenze kulambula bisulo bifaanana bitya. Naye kye kimu tutte kulambula bisulo oba alina ekigenderwa ki. Nga afande kasowa tu ng'alongoosa kafo ke. Newakubadde kamatalaga mu nkula. Kakati tulengera afande amaliriza. Mina malisa. Nungi zirabi. Era nze kirabye bifo bafaanana bulungi. Afande bawa nga tomwagaza. Nawuliriza ndi bawa aliwa. Afande ate bawa ng'omwagaza. Nze kyayagala kulaba wano bawa. Abayita kuŋŋambangako. Kati afande mbw amanyi omwami. Naye omukyalaga nti mune abadde takuŋŋambangako. Musoomina abadde tayogerangako ku afande yenna. Kuba waliwo ebintu byatakolagana nabyo. Ekintu kyasinga okumanya mbulamu bwe kigambo omukazi. Naye ate bwe muzza mu by'abapoliisi ebiseera ebisinga. Amusoomina si mundu nnyo abapoliisi abo. Mukwano gwa Wiriba nnyo. Era nze saagala oneeraliikirira. Era gwe kyoba omanya togeza agenda maaso kuba nti weeraliikirira nze ndi mukwano gwa bbaawo nnyo. Kati bonneeraliikirira mba sikutegeera. Gojja mugamba kimu kyokka nti mbadde wano. Kale munene abadde taŋŋambangako nti alina mukwano gwa afande. Naye osanga munne gy'atambulira nga gye yamusangira. Munnange tulengera Musoomina baamugjayo nga mukulembeze. Nze mundeke wacha habari yako waingia gari. Wendi yonani. Kabagitulira mu bwangu ddala. Musoomina mukwate wajju. Musoomina mukwate wajju. Baamunonera mu progress gye bamunoneddemu. Kati nakawere bana etugidde ekitundu ekisegede. N'abantu bali mu kutya okw'ekitalo. Abantu muneebaye bagamba Wiriba bamukutte. Okimanyi nti munange Wiriba Musoomina bamukutte. Leka naawe munange osanze ensibawo leka ngende. mune osanze ensibawo nti mune nyamba ateekeyo mayi ate ensibawo ate ngamba kuteekayo mwana kati anaasigalwe nani. Leka gwe nsigalewo. Leka nsigalewo. Ekyalo kyatabuse dda. Musoomina Wiriba mukwate. Kazwatunga ggalawo nono naye bwe musobedde busobesi kubanga embeera yakyankalanye edda ku kitundu.
ensonga ezakwasiza Musuumiina ensonga eziri mu Ronald bawannakyalo ono Nakawere. Era tulengera mashini yajja mpolampola ng'eseeya egyepakinga oluuyi. Bantu bano bava corporation yonna buli kintu kyonna bakikola mbwangu wekuja pande hii ate pande wa pande hii ingia ndani kaa chini. Afande ndio huyo mukuru wiriba uli mugumu yakakuki olabika oli mutemu ye negundi goli mutemu yennyini entunula ye amaaso moyo asyaleka nawe afande nze wiriba waabwe Musuumiina atasobola kunyumya wadde okulumya wadde enswera oyo muntu oti ani mukwano gwange sina kyamaanyi kyemumanyiko tolina kyomumanyiiko nti sirina mumanyinga munywanyi sina ddiiru naye olina ddiiru naye leka naawe sina ddiiru naye afande sina mukwegaana toyakwogera ate fande njogere biki byesumanyi si ya ddiiru mumanyidde mu birala ebitali bya ddiiru kyunyaye labenda gwe nja kukukuba wachaye omumiro gwa Musuumiina ande bakututte onaayogera batoyogera afande njogedde byebyo byemmanyi kizuuka ng'olina kye wali okoze sirina leeta essimu eyo omanyi Musuumiina weewakana nnyo naye ku luno singa kizuuka nti olina kye wali oteekateeka okukola manya nti ebiddirira ojja kumanya. Ng'amuteerako eddoboozi maama nfudde yabadde asinga okwegaana luli naye waliwo eddoboozi eddikogiringe nga tolina wosobola kwegaanira nga ddoboozi lyo era ebigambo byava mu ggwe nga tebabikukase n'amira amangota Musuumiina n'amanya nti yamwalula esiiridde. Byonna bye baayogera nga bayagala muttira omuntu era nga bamuwa obukadde 10. Ayayayayayayayaya uwi yaye Musuumiina waabwe afande n'agizaawo essimu yiyo kasebo kyewakaneera ebyo si byange Musuumiina oke byani ebyo amadoboozi olimanyi sigamanyi amaloboozi sigamanyi munne sigamanyi ne Musuumiina lwaki chunyaye kakati we nani Makende iko wapi anakamata Makende. Ladies and gentlemen, akiridde Makende. Hey awo ne bw'obaani okakasani omusajja anyiga bantu bagenda mu jimu ne bakajuza naye omanyi wodajuza era ekyuma kyayo sikirabangako mu jimu yonna weewo oyasaana kusimoni ngolete kubale kisiba okuta erinnya lyange kakati ono ekimuyombya Ronald kuba nti Musuumiina atta erinnya lye omuntu okuyingiza mu mikolo by'ekyemu aba akuttidde erinnya litazikawo. Era mu kaseera kano kennyini togenda maaso nti bamugisaamu engatto masaati bamwolekeze mu kaduukulu yundi watoyogera yogeramu n'ensonyiwa ate nkusonyiwa eki nga weegaanye. Musuumiina ayanguyira nnyo abakwata alina waakutte bwe yategedde baakuttewoko n'awulira awakola watya. Tugenda maaso tuli tundu kyakubiri. Era tulengera kaseera kano kennyini abakyala bombiriri aba Musuumiina mukyala mukulu maama Kyabbeeyi ne mukyala muto baali batuuse dda. Mukazi wattu ono bambi agumidde embeera za Musuumiina ayise mu bibonoobero nene bya Musuumiina naye n'abeera naye. Kaakati alaajana Nalufeenya tayagala genda asaba babe ekikolebwa kyonna naye aleme kulatwalibwa Nalufeenya kubanga awulirayo bamunyumizaayo. Bantu bakunyumiza kafu naawe gwe bakanyumiriza nga tokyalina kwegomba gendayo.
n'ayogerayo obwogezi nga bw'akoona ku linnya lyo otandika omulaba ng'omulabe bw'amala otandika okuyitiŋŋana oyo asaana kuvaamu kyavuddemu ekitone nnyo mukole miliyoni nga 3 kaakati batandise okuteekawo ensimbi ekitone nnyo okutamusuumiina butagenda nalufeenya bukadde 3 bwandibadde ku mmeeza basa ekyo atwalibwe tetwagala kudda kugira bana esaagala ye nalufeenya banemwongere ku ssente miliyoni 2 zezirimu ne ebiri ezo tuba tuyita balinga abalina bizinensi yonna gye bakoze ovanga ku poliisi eyinza okubaganyakubaganyaamu awo ebirowoozo ng'oyinza oba yataddemu akakadde kamu n'ekitundu kale yagalako amagoba ga mitwalo 5 kale bakyaba nti buli ngeri yonna bagende banoonye ssente okusobola okuleka nti bagenda maaso ba nti bamuta musoomiina kati oluvannyuma ennyo biki nate ebyaddirira ensonga zonna nga bisambudde eri musoomiina tuziringidde bulungi era nga kati ssente eyo mweyimirira ebiseera ebisinga kasooba ne ssente bintu ebimu byanguwa mu ngeri emu oba endala n'aleesigamba nti genda ossa emisango olw'ensonga nti olina ssente waliwo gw'ojja okuzza gukulakire nga ne bw'oleeta mmeka kaakati ageza okugenda maaso ba nti yeegayirira asonyibwe kaakati babuusa nakazi bw'essaala ye ne bbaayo waliwo embeera nti babadde balwana bayomba beerangira ebisungu neddamu naye tetulwanangako nze munanga omusajja wange musoomiina wange mwagala ate naye musoomiina bambi anjagala nsiina buzibu bonna masekati gange naye tubadde mu mbeera esingira ddala okuba ennungi mukulu Ronald bino biki wagamba balwanagana beegwa mu malaka sigenda kukkiriza ono gasi yaliwo kaakati agamanizi bino ebiriwo sigenda bikkiriza kwagala gera maaso ba nti banfuula omulimba nsiri mulimba kyenjogera nkimanyi nekayihula abimanyi owulira oyo amaloboozi saagaba omukazi temwagamu kaakati ku kino ekigenda maaso Ronald yalemeddeko yange ngende siddamu kuwuliriza oyo gasiya gwe tolwanangako nebbaawo emisango tegiriyo ku poliisi tolwanangako nebbaawo emisango tegiriyo ku poliisi mukazi gwe oyo omusajja awaayiriza bawange ebyo tabikola oyo awaayira buwaayizi bawange takola ebyo bw'ogamba ennyabo nti mbaayira ne mu maaso ga poliisi gundi kwata mpola ensonga si gwe osalawo amaloboozi eyo genabalazi oyo temumwadde eddoboozi nawulira omukazi sigenda kuddamu kuwuliriza ebyo bintu bya kisiru kale ye ku kinaawera ng'agamba nti ebintu by'ekigwagwa tagenda biddamu biwulirisa era ensonga aziviiramu wano oyo mukyala wo mukulu nti yoyo maama Kyabbeeyi maama Kyabbeeyi tewali kyewemulugunya kubbaawo wadde afandege mazima tata w'abaana simuyina asiminaako buzibu abakyala balinga wammaawo awo maama Kyabbeeyi maama Kyabbeeyi alina obujja bungi naye ate ekyobujja kyandibadde awo naye ate ekyobutemu takiina kaakali siganye bba wange alina obujja bungi n'ate munange ekyobujja ng'okitadde ku bbali bba wange si mutemu gundi tutule twogere ng'abasajja bino ebintu byaffe naye ndodda mugugire bugizi saagala munsiriwazza nnyo kaakati ku kino ekyepoliisi ekyeba nti mune terina kyerwisa bagende maaso bba nti mune musoomiina bamukolera ebbaluwa agende ffenna tuli basajja omwami ono wabanga akusabye okwogera kkiriza tumwogere kaakati omukulu agamba nti Ronald ffenna tuli basajja era muno baba akusabye mugende mwogere mwandigenza ebbali ne mwogera ne mumaliriza ensonga zammwe kubanga ezaffe ziringa eziwedde poliisi yeezaayo eringa ezimaze kubanga teraba obuzibu ate yafunye edda akasente kale balina kudda ebbali beesootinge bokka beeyongereyo kwe kuyitawo badde ebbali ane muntu oba tayagaliza baagaliza munene badda mu kafunda baze mu kafunda erooyi okumalira obumalizi obudde bumalira budde Ronald ayomba gundi ne Ronald naawe Ronald ndi mukwano gwo Ronald obadde oyagala bantu ale Ronald Fenya naye Ronald gwe tebalirira ddala mukwano gw'omusoomiina
Ni mwana wanyu. Ni dudu kanywako. Siruwalira mulinga nze nkuwanja sigala. Kaakati abadde amusabira sigala eruuyi n'amuleesa nkwantya sigala ndi muno kiki. Mukoze. Naye okimanyi ndi munne kasigala ako nga ndudde okunywa kasigala ate atwala etonnyumiza. Nze nga bw'oba oludde okunywa ku sigala nkole ntya? Ebintu byogereko byeggwe. Ensonga zino twandibadde tuzimalira wano. Nesitagenda wantu walala wonna okimanyi. Nereka kwagalizanga banno kutwalibwa Nalufeenya. Namba. Ekyo kyobadde onsasula nze nkutira omuntu. Kale yamulegeza alondegeza ndi munange oli mukwano gwange ebbanga ddene ekyokuba mukwano gwo badde onsasulamu kya kuntemusamu nti kyobadde onsasulamu. Abakyala bambi beegayirira Ronald asonyiwe Musoomiina. Musoomiina atuuka n'omufukamira nga kyasaba gwe biki byeyogeredde eruuyi. Naye banna abantu nga muli bazibu mmwe temulwana nga lwo ne wakabambu akwasa ennyindo. Nyuma. Muwolereza kuba abadde muku. Muneekubadde kumuwolereza naawe okiraba akaseera kaalimu kazibu ddala yeetaaga okuleka nti muna muwolereza kyembaddeko. Ayinza okukutuusako obulabe. Twandimulese n'abonerera. Kaakati onaagamba nti ensonga eyo tebadde nnoonya otwalise wamu. Musoomiina ono bandimulese n'abonaabona kubanga ayinza okuleka nti yeefuula mu maaso eyo n'ajja atuusaako omuntu obulabe oba omu ku bakyala be yandibadde asibwa n'abonerera. Ku mikyo owulya bulungi. Wabula kyenkugamba kitu eki. Weewabaawo ekizibu kyonna ekituuka ku bulamu bwange Uganda nga buwanga. Mbuloodi ono Uganda yonna yagibuulidde. Ono nga bwadde ayagala obamuttira omuntu era kati gwatwalanga omulabe w'ennamba emu singa abaako ekimutuuseeko batwala Musoomiina lulabe nno. Kyokka lonna ne lwegonza lonna ne lwekoza tugenda alojja kunnyonnyola. Sajja alina empisa embi alina ebbuba. Abakyala bamubeereddewo ne bamuteerawo akabega kuba nti muna ensonga zitambula bulungi.
kakati omwami gaseru bino binaganira sagala mbane lwaki oyomba taata w'abaana n'oyomba no ani ayomba nze nyomba ku bintu ebyange nakolera ebbala giwasaamu musajja mulala naye mukasi gwe ng'omanyira kakati agerike nakugobye waka nawano wenyini sikwetaaga nze nakola bizinensi yange musente ezange ateyogera binyinja kukupa kya nkukubye owulidde tonnoonyage bane mwami taata w'abaana siri bbaawo oyagala nkucape oyagala nkucape nja kucapa gwe nja kucapa fuluma muneesonyiwa taata w'abaana muneesonyiwa yawulidde nti omukyala ono yagenze n'awoleeza ne musoomiina ekyeka nti omukyala ali mbwagazi nnyo ne musoomiina kati obeere nga mu bizinensi yange bw'oyagala emba musoomiina bo genda muneewuliriza naye nga buterere abakyala nula nga kimugwana bajooga nnyo ku kisembayo kakati derowe bano balina ddiirwe ey'okubala okuleka nti Ronald avaamu sente mwana malembe kakati oyagala kugenda maaso ba nti amanya ki ekiriwo bano abakyala baava ku mulamwa gw'enjogera bali ku mugendo gwa njogera kakati omukyalo ono atandise okuleeta akamirimu kino munaye bamutemereko akake olw'ensonga nti muna eddiirwe yaabwe erabika nti yatambudde bulungi kati kuba simu anti omusajja wamugambye wazadde omwana wokubiri wamugambye kyokka notabangako na lubuto naye kati omusajja bamusikairiyo ya mwana wakubiri mukubire essimu gwe kennyini kati onamugamba nti mukubire kati gwe kennyini nyini omutegeeze ki ekiriwo era nesente meka ezeetaagibwa kyolina okugenda maaso ba nti okola oli wambwa nnyo naawe Hello baby. Nga we nagambye nti nzadde omwana ow'okubiri. Bannange omukisa gw'oyina kati enjagala ya sendi eri abakyala yo eri ku levo ndala nyanju. ono akubye n'essimu mulala mbonga bwe nagambye nzadde omwana ow'okubiri bannange oli wa mukisa nnyo ne wandibadde oyongerayo ku kasente akalala kubanga muna ebyetaago bingi Ssaawa 12 nga bukya nzadde omwana ow'okusatu. Iye.
oba network oba shiriwe dadi kuba tugenda maaso kakati Ronald yajja bulambalambe wa mukwano gwe namulekisa nti wayo lwali okulabika nti wayo ndabika nakubye kasimu nga buterere oba network oba kiki ono omutwala kati obudde bunde kati ono ye nina bwe mutwala tugenda kati budde bugezi jantugende tondwisa jantugende jukira ntwalisi abakyala maaso musika eriyo ng'amutegesa nti munango omukyala mutegesa n'omutegesa mbu yazadde omwana owokusatu era bamwetaaga agende mbwangu ddala kakati derowe musomina bannanga abeeno tatweva munenganze mwagala ki wange mukambwe nnyo gundi mukyala gwe nakujja dda mu birowoozo neŋŋaa musomina okutwale tupangisa bbaala eri kakati mwensonga baleese okumanya musomina amanyiira mubaze eri nannyini bbaala omukyala mwe yali akolera mbu agibapangise mulina sente sente mulina ono n'omusajja y'omu ku basajja gw'osanga nga wamizi gibapangisa byonna byotuwa namwe mubeere sirias ate kale mwaka gumu kakati bajagala mwaka gumu njibawe n'aba neesootinsi ezonga nnyo n'asooka akibalabala muyise tewaliyo ebifo bya layisi katukuwa miliyoni 3 tugenda kuwa miliyoni 3 mbambita kitundu muziina mwongeremu 5 ago bategaliwo mugende zakatukozedde endagaano tugikolerawa okubbaala olweggulu kale ku bbaala olweggulu nja kubaawo tugende maaso ba ntukola endagaano eyo kyokka omukyalo ono yagamba ngange nti ebbaala tekola ate kaseera ke kamu azze ne musomina bagipangise mbadde manya ajja kujja najambiya naye ne kiraga nti musajja wanjawulo tudde eruuyi tulengera mwana mulisa atuuse Ronald azze ne mukwano gwe azze okumanya munne kukyezadde kitambula kitya olw'ensonga nti obubaka yabufuna nga bawabutebe nga batuula essanyu alina yeesunga kulaba ku baana n'abakyala nga beeteebeka bulungi ennyo ebbali nga baaniriza bulungi nnyo ng'omukyala yenna ovunaanyizibwa naye ng'ekyokwaniriza si kyekiraga ovunaanyizibwa ebiseera bisinga mwoyo saala oyo bwe mwemusinga okwebaza mune mukulike abaana nti mwebase nnyo saala yakola kyamaanyi nnyo ono ali bbali yeetegeeza embeera yonna nga bwetambula bane mwezaala abaana bafaanana simanyi kumanya okakasa nti tirizaamu kikabuka lwaki ogamba mwana abaana bangi ati mugamba mwana tewamugamba nti ali kukyaki bintu byatambudde bubi agamba nti abaana babuuse linda babuuse balagawa naye saala olina empisa saala olimba weeyisa bubi n'otaŋŋamba nti ddala mazima abaana bagize mukama katonda abasawo babatutte bagambye abaana tebakaabye ne babatwalirawo abasawo bagitutte batandise okugenda maaso ba nti babusaabusa kubanga muneebo boofiiriddwa era oba weetaaga olabe ku mirambo naye mbw abasawo babatutte mbw abaana tebakaabye ne babatwala omwasigaddewo tumulabe empewo temuyitemu bakoze batya badde manyiiro ow'empewo okuyitamu yandibadde mutwale nti tumuteeka eyo mu kisenge ne tumubikira ddala tugenda maaso fe omusaayi ogwaffe ogwabateesa omugumu kati agamba nti yamanyi omusaayi gwe waabwe ogw'abateeso bantu abateesa ebiseera ebisinga omusaayi gyabwe si gyakuzanyiraga embewo zaabwe z'amaanyi bwe mba mumanyi nti mugenda kundimbalimba ndaba ate mulimbye bubi kandabe kwatisi kwe yasigalawo ndabe kwoyo nkakase ng'agenda muleete weebale kyokoze omwana mumubikireyo era tulengera mukadde kalo kennyini bamuvezeveze musajja wattu bambi abadde azekula ku magoba kubanga era ekiba ekikulu ennyo eri omukyala be baana boba omusaddemu ge gaba magoba ago atusobola okusitula omwana ng'amuwaayo otegeeza ono amusitule mubikkire ddala munnange omwana nti yayitamu empewo tumubikke mbadde mumubikira ku sigiri kaakati abuuza omwana yayitamu empewo badde bamubikkira ku sigiri oba bikula tulabe yeetandise dde okwemulugunya genugula ekkundi ndi linda basawo bagambye batya wangi yogera
ono omwana yavaako dda n'akalera omwana alina embeezi tungudde zityongoga nti bebi bulungi nnyo muddize nnyina zamuzeebamu aga nti muddize nnyina amutwaleyo nze bye tebabingeta nammwe niwakubadde oba musajja nga si ggwe azaala omanya nti ono omwana wa mwezi ono wa sabbiiti 2 ono wa mwezi 11 kizibu nnyo omuntu okuba nga twakalabaga naye n'ozaalira omuntu omwana weebale nnyo omuzaalidde omwana omanyi sokujja era mu kaseera kano kyosaba munywanyi we badde wabweru bagende maaso ba nti boogeramuko naye nga nabaana bategedde ono omusajja abuuse kale kyebazaako tebategeera gwe nze sijja kukkiriza waaye sooka ojje omwana wabandi oyo muleke yitire emmanju kubanga kino ekiriwo sikitegeera butegeesi ng'ayita na mwana mmanju abombye oyo omwana oyo asobola okuba nga bazadde oyo kino kyo takisobola kikkiriza oyo omwana tasobola kuba nga bamusadde busaasa oyo omwana aluddewo naye bwe liba ebbanga eryanga omuyazaali ya Saala tasobola kubanga oyo omwana sente zammwe temwazimbaako mugenda kukola mutya kati mukazi wattuno bimusobedde onambuuza mugenda kukola mutya yabyejjeemu dda nze ndeka nze nali akola ezinkubya balina osimpa sigenda kukkiriza kuzirya bwe bati kale musajja tubambi ekimyusiza amaaso agatakkiriza tebajja kumubba batyo naddayo n'amusika ndeka n'amubaka baasi yagunda Saala bakuba ekimukubya bufere kyekimukubya waayo badde ekifuluma naawe fuluma ndeka we tugende va wano tugende bayitira manju nono ng'anyweza munywanyi tugende tolwanisa kumanyira bamanyira nnyo abantu tugende lekanze bakuserera mu katale oyombesa kkubo byakulemyeremye eddeeri kati tugende sente zange ndya gwe kakasa nti waggwayo kakasa sente zange bane tugende obadde tugende onoobugatta abadde abwerabiddeyo nga muyisaawo amwongereyo naye nga musajja tubamukudde nesekukuula kale abasajja mwegendeze nnyo bantu bemusaamu sente nakkubira essimu gwe n'otoola n'oweereza bwetyo bwegense bwetyo badde EMEEME etaterera etundu ekyokubiri mbadde esemukenga buli kyonateera akuuma atakuumira mpeera naye nga nyo bategeeza nti banne mwagale nnyo ebinnauganda muwagire nnyo firimu zaffe ezawano ez'ebinnauganda ate bigule mu maduuka bitwale waka birabe ate namwe aba video library mubisuubule nnyo ate mbyagasse bakasoma bamwe bano n'ensungu mugane n'ekinuganda weekiri akirabe kijja mmunyumira